Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Twagala okulamsa bali kwera ku mundu ate nze jagala sama kwa kusoka bwatu na batuchadino mukuna Tamale Mirundi. Agenda 2020 mbabuli kwa tulika tiko tuogerera lero. Bwatu na betuli no mukuna Tamale. Lwakinze sobodda abana abo. Kakati tugende ku nsonga Tamale abana tubaveko. Anti nkubulira lwakinze sobodda abana abo. Abana tujja kuba bangaide chikanga bili tukolere ku soko shino nabandikira nemba gamba kubana boka. The power of Ugandan mafias. Bacha ina amanyi. How do mafias control you? Bacha ali ba amanyi. Ndikakati onusakwa yakwata bukwasi kugunde kubala ya balieku nga takobera covid na kwata embwa nasiba mukomera najiteka ko ne murder case kakati mbuba mwadde omulimo mu Yesu kyovula abantu babadde bamwasiza. He can't survive. Who can survive? You. So when we bajuze bakomawo nze sobola yali aloza mbajjo tosobola konya ku mutwe mulenze gwe ngabala banga muri bavu ba mafia bacha ina amanyi anti nkubulira kakati gwe soko somawo zirwa chimba mbatusiza we mbatusiza. During the period of fattening, mafias encourage their future victims to commit atrocities with impunity. These atrocities would later be brought against them in future. Much like the Stockholm woman, the victim must succumb to humiliation. I was wrongly pushed into this category, having delivered, committed and dedicated service for 14 years, defending Yoweri Kaguta Museveni. The mafia wrongly believed that I had become so unpopular and therefore humiliating me would be warmly welcomed by the population, especially the Mengo loyalists. To their shock, they cracked a joke and laughed alone. When they switched off my radio programs from the airwave, both media owners and the listeners forced me back on air. The mafia was humiliated to the bone marrow. Shamelessly, they hatched a new plan, which was to convince me to work with them. This also looked stupid and it fell flat. They thought I was a pauper who could not survive without a government job. When the president appointed me as a senior presidential advisor, tomorrow was declared that I should be thrown into this category of those who are not paid salaries. It took the intervention of General Muhoozi for me to get a salary. General Muhoozi for me to get a salary. I almost smashed Tumeba's head when he wanted to meet me after television show on NBS. He was lucky that I was locked up in the toilets. Ani yakugalira Kalisa nali batu mwe Kalisa yakugalira kaka mombu tutese ngakati kama nyinjirira Kalisa yalwanu tumwebaze yaduke misinde nalimo benyo ndo muti. Okay. Another stupid suggestion was I should work at What type of arrogance is this? Kabushenga declared me a madman. Actually, Kabushenga was rotating around his grave. Yes. Other people came up with ideas suggesting that I should be appointed at the media center. This too was sheer arrogance. Beyond the case above, I had to work under fraud. Money for medical treatment is sought from an narrator's office. It was sheer Nakalema who has a head that offer of a job at the media center was purportedly to save me from acute poverty. Their intention was to bring me under their total control. Aware that I had compiled a stinger about the corruption scandals. Following the experience I went through, I made the following resolutions. Number 1, resolutions. In the same way, the villagers in Karagara reviewed Chajwa's conduct. Ewafa kuchalo. Ndoza Kagwa. Wali omusanya nga mwita Kajwa. Mu background yeri nkubulira. The women in the 60s used to tolerate abuses. Baba tangani baba samba. Ne batwala mu ddwaliro. The same way you are doing now. Nti abaana bammwe tebakwatibwako. Bagenda kumujjanjaba nga wa clinic akuba police nga bamukwata.
atulukunyiza omwana sekyajwa kolanga kakati kajwa yafiirwa abakazi basatu enerawo abantu omu yafiira mu nnimiro omulala n'afiira mu buliri omulala n'afiira mu ffumbiro abantu baatula lomba neshinga from the village tekagweyi n'amayembe. How can these people die mysteriously? Era oluva wano ngende seeta ku poliisi waliwo mu poliisi omusiru osi omukazi namwandu yasigala ewaka omusajja mulamu we najja mbu alemerewa mukwano obutakola obwavu omukazi namobilizinga omusajja namugobawo kati omusajja nasala amagezi nagenda n'omwana omuwala omukulu owaka yamukomezawo ng'alina olubuto omuwala tayogera nenanyini lubuto kirabika kitaawe yali mufunyisiza kakati omukazi namwandu naturally abuuza omuwala olubuto lwani bakundeetera wano nkuliisa eki ate omupoliisi w'esseeta yakutte namwandu nti agobye omwana awaka kakati nzija n'omukolo ate nze bwe nzija n'omukolo esseeta yes kubasomesa mitwe buli esente obusajja obwo bono poliisi bujonoonye nedda nzija sseeta waliwo akalala kabadde mulago omusajja ne bamutuma najja mu kalooje bono bugokulu mbw alina $2,000,000 bagabbi mugamba osi you are stupid. Do you know that you are stupid? How can a man with the 20 million stay in this small hotel with the 20 million? Onafaanana kyengatto ze zammeka engatto zayambadde zammeka abeera ne 20 million bamukwate bamuliyeko sente namugambye nzija yamutadde nemunkubira essimu rescue operation kati ngenda seeta n'omuholo ate ze poliisi mikwalo gya tebaliimu tomuwa tannamwandu musajja gwe bayibuli etugamba okulabirira bannamwandu ne bamulekwa. How can you put a widow in prison? This man impregnated the daughter from Uganda kasi omuwala afuna olubuto mumukuba ayogera eki kakati omwana tayogera nanyini lubuto atone yamutwala gye yavudde omukazi namugamba nkuliisa eki lwaki kitaawe yakola olubuto lwa kitaawe olubuto lwa musajja oyo omwana yenkana ate gwafisa nono mukulu omukazi namwandu amugamba kitaawe yakujja n'omuto n'akutwala ozze n'olubuto lwani mbwamusibe nzija seeta gwajja mu poliisi okubba kanzije nedda njagala bakwata mutabani wange wano bamusanga ku road block kati babagisomako kadi nga Tamale Mirundi dokita ne bamugamba nambaga nti don't delay me. I have been transporting my colleague nzirayo nina tulina abalwadde bangi nabagamba nti why do you want to go fast nti I have patients kakale bamugamba what's your name kulodi bula ke kawimpe namuga Tamale Mirundi oh that's why you are arrogant namuga nti I'm not arrogant. Do you know how long it takes to produce a medical doctor? Bamutwala muse ai najuwamba polisi nagenda kutuka ngo buli omwadduse bamusumula ne badduka n'abasiba abamu ne bagenderako Tamale ensi yeetaaga abasajja bagumu namwandu omusiba otya seeta. I hear these women groups namwandu bamusibye yasuzeeyo abuuza omuwala olubuto lwa musajja oliko ne bamusiba bakuba essimu ndi wa rescue mission andi wankubiranga why are you terrorizing these people nti bonoona erinnya lyo yena nakuteekawo pick-up mbako polisi nedduka tekijja kukola banukule naffe tugaanukule banukule tugaanukule polisi Europe mu bakama nedda bamukwata bulya ssente owa polisi abo baabateekamu nga bwe nkugambye ti mu kibinja kya Muhoozi baateekamu abaakuba abantu abaakola kinga gwekimanyi nti ebifaananyi byonna ebirina baabijjangawo mu detention centers. This was done by an insider. Twagenda fene waponyi ani yayiwe ettaka mu kawunga ka Mpweyi yali wa Bobi Wine noli janja lwemanza okulonkinga ne babyonoona naye Mpweyi yani namuga nti apo yanga nti kulwaki onwanirira nnyo namuga nti sirwanirira gwafonye kwenwanirira mumanyi ani yayiwa ate nga aponye yono anti ani yayiwa mu ttaka wa Bobi Wine abakubye bino ebifaananyi batwale mu koozi ba Bobi Wine yayina abali mu detention gundi abakubye ebifaananyi ebiri aculate ba Bobi Wine
Atulisa ndio pirawo zili 17 za kama wangu owese tanzija nzija netekekera Tamale tanda mwandu President Museveni yalaide somao president yalaide kakati atete kamba buli kakati tumulinda kola government mubala bubi Museveni tanaweza miaka 35 awaye 5 ne mumulonda kati 5 jaweddeko akutte 5 emirala. How do you mean tanaweza miaka ate manifesto ya eyo zero tewaliwo bonna bajirimu was a transitional government eyo zero kati jakumunda eyo zero. How do you mathematics wa mumwamu President Museveni tutandika di mubala anti wa miaka 5 kati omubala luli tutandikira wo kumubala ati yakwera obanga anti transition jijeko yali ya 86-95 jimya kama transition kati jakujino jibemeka omwenda tugujje ku asset mweta akane tugenda mu movement system ejo zero movement system twajibera mu mwaka gumugo kando ejo zero kakane tugenda mu multi party jetu balakati twajibera mu myaka ngena jetu bala kakati bane multi party wajan kabiri silibasi ya masomero bwechuka ate bigezo bino babibalira kubiri kati bye eno silibasi mpya kati no kusoma buzidde mu politics mwamuyigirawo otegeza kitamali what are you trying to say ndikati ayine 5 okay ebino ya biriye byetano byawedde natandike ngojeko kwa president kati akankubuza gwoba okuza birthday yo mama wakuza munda naddamu nakuzala biri byagwa biri zero nazarwa ne kigwa ngojeko tamalo kwa president emya era mama we bisate bimuluma tugenda kuza birthday mama we bimuluma ebisa eyo zero kakati tamale tuve ku zero mathematics gwetuina gotumene gotamanyi ekikulu kiri nti botunulya president Museveni na olwalero kati oba zero tuzitaddeko kati atandise kutandika ekikulu kiri the most important this is the most challenging period in Museveni's government. Which is it? Energy why are they challenging? He must choose a successor. If he does not choose a successor, but how is that challenging? Challenging. You must get somebody who is marketable. Yeah. Museveni must deliver 21 ministers emergency. Oyogundi kitutu yatute instrument mu gazeti body eveo egende ne byebbi atandike balinonyako kubanga kitutu aliita wanga adduka ngalaga embali ate alina ki alide uzika nedda kitutu tamale kitutu omulimu guli mugwaka alide uzika tajinza kuddayo ate lwakiyewabwe kitutu bali munonya ngate bano badduka dda muye abagamba bagamba nti muye yatulagira muye agamba nti constitution ya Kenya igamba ki I swear by the Almighty God that I respect advise the president and protect the constitution. Where is it written that I direct you? Muyaganti, it is the fools who carry their own wound. Musalaba. Hiding behind me is stupidity. Bamukoze sa atatiyo gundi naye wali ammeka kitutu wali ammeka kitutu bwebante bali akoze wali ekirenge abali ente webali bo bali kufamu zabo bebase bebajagala bakubye bajagala bafuwa mukka President Museveni gutubanja twamuwadde sanje nkubuulidde nti ekyokubiri Museveni must reduce the cabinet ayina okunonya successor president ayina akati tuyina ze tuyita key ministries ezinoonya obululu education local government yemuviirako emisolo trade health zirina okukyuka nti olaba ne archbishop ye bamugema omukazi tebamutulaga kabaka ne bamugema walabiyo kyenki nebaga nti once the public withdraws trust and confidence in any government institution, everything it does becomes a referendum. As long as Diana nono mukazi inaka tu akalinga manga danga bakyaliyo ministry enfu Museveni waliwo time mu byobufuzi Swanzu yagamba there is a time to borrow your friend's heads kubago mu cabinet. Yes. Kakati ayino kitegeera nti banankabirwa balwanira ki bano bakajijirwa kya akaba
without government protection naguno musango gugwane bonna bagenda, but is a double-edged sword from 7. Why do you include somebody who is tainted mu government era bano ekibatisha kadaga muntu by some 5 years olabona again to chidring 6 months. Guys, you don't know. So bagamba nti kadaga bwanajja ku appointment board banankabira tebaita mbugo gwanga naye tujanjabe gwanga lyobone olwokubeera mmwe olwokubeera nankabira batwalanga abaana b'abanno ekimu ku bizibu President Museveni byalina n'abantu kakati cabinet okuva ku ayina speaker ayina cabinet affects Museveni in 3 ways or 4. He drops somebody who is bitter, obviously. There is an expectant, a hopeful, Govalideko Center. Tomodde baganti kuba minister kwoli yakabwa bameka ngamna mkubi mbutambi ne yakola government yeyiye kakati gwe batawadde kasola baledi paper kati wala baledi paper nakalima is being vetted for ministerial job. Why? They want her to leave the again mu minister kubanga Museveni handed over this list kabashamba je yagenzo okuketta mugundi ngabali ne nakalima mu speak ekiro kabashamba atagenze ketta kakati ne government on hopeful atafunye gwe balimba gwe badde bakuba mu red paper abera disappointed gwe bakozeeki tu nze manyo omukulembeze analwa mu buyinza takola kintu nakimala tuzungulira constitution ya Uganda ekisanja yaleka ekisibi nakuganti the constitution of Uganda states no president of Uganda shall rule Uganda for a period not than 2 terms of 4 years full stop no lakuna eya Uganda ofuna tosalise majority ekisumuzi kyasigalawo ate constitution nekugamba mu minyolo constitution nekugamba emunje nnyo kanye yahamba je yaganti finest nti every 10 years tujja kola review constitution yago jimbuli etamaliziza Tamale Mirundi yaleka tezali entwenji yanti yajiwana yakubira ne article number amendment eragire ngezi ati everything kakati mu constitution ya Uganda mulimu entrenchment provisions ne nane entrenchment provisions ezetaga enchikoza district ezobola abantu ne enchikoza district NUP Yawambidwa dda aba family ya abali ku family ya Museveni NUP bajiwambi bagala enchikoza district bagala ki abati ya family ya safety NUP ani yajiwambi family ya Museveni omukuba family ya Museveni yajiwambi NUP yajiwambi yajiteka mu sente yajiwambi nkubulira Bobi Wine yakagamba abana balime kukiriza sente balime kukiriza Bobi Wine yajja kwewunyolo bamalide n'obutalaya tebagenda nakola Bobi Wine yajja kwewunyolo lunaku lumu nga mutemu ye mulimu abagenze mu makomero ko receivinga abayembuddwa nga takimanyi nako ate mu politics tukugana nobody quarrels with the success we nobody remain chenkubolera tebagenda kulayira NUP chenkubolera government is engaged in peace talks ne NUP wotegeera nti mulimu government endala bwe baleesa aba NUP bawa bail which was one of the conditionalities abalamuzi baabuze ekitegeza abalamuzi bono. He is aware of what is going on in the government. Nabaga mugeni musoma akati wakaita America at war. America at war gendo kasome. Gundi George Powell yali amekamanda ngabadde kamekamanda. Nga Condoleezza Rice yasoma PhD mu security. They were always quarreling until Gundi Bush decided to take Condoleezza Rice. Era kubakuba mu Africa mwaliga nti amwendako kubanga Condoleezza Rice yali akizibwa kugenda mu office ya Bush at any time without notice atenga talina bawe ate mukazi mulungi era bagamba yobulamba kanti abasaikologist babayambi bwe bagiyingira mu kisenge kya Gaddafi basanga mu bifaananyi bya Condoleezza Rice bingi ne babuuza abasaikologist abasoma what does it mean ti omusajja yenna bw'alina omukazi gwe yeegomba nga tasobola mutuuka akatereka bifaananyi omunyinti mu bya Gaddafi yakola mu byalo waliwo agasajja gagamba tekangoberera omukazi ono wafuse omusulo ndabewo nambewo abasaikologist batuulira kyenkugambye nti Stockholm tuyina eki mu psychology tuyita the Stockholm syndrome omukazi bamukidnappinga ne bamuteeka mu dungeon ng'omusajja mulepinga buli kaseera kakati ate Pulamba bwe yajja n'akebera nawulira omuntu akabira mu dungeon n'ayita police ne bakola ambush the man came back
opened the door, raped the woman as usual. Police were storming a dungeon. Omukazi yekata n'omusajja ne bakuba police. Abasoma psychology babuuza nti kinibaga nti when somebody remains in captivity for a long time n'alabanga olita muse develops friendship kyovuna nti akasajja kalina akalaga akalinga nkoko mukongolasi ke bakuba ejjinja ne bakasiba ne kabonyabonya abantu bakuba ti bakatwala mu iso n'entu yaako kasha kalinga from the Stockholm syndrome tormentors baako babalye ku kalino mzisobola penyondo penyondo n'enkwaso mutu oyo bwantambe ngenda mubakubira ebigomwenda President Museveni ana ekisanja kino okulwanyisa corruption it is man ngambi Museveni agenda kusiba abantu nze nkimanyi omukulembeze analwa mu buyinza ayina ensonga zalekawo eziri mu fulo omupya tuzite tukita invention you think Museveni talina sente ziwammengo n'atulekanira nga tatubulya ze bamuwaje mengono yani anti akolagana bana abaana the most popular category according to kasajja kesironko akunganyiza sente akamala ko musoga nga ne baseka bakabakubirwa bweru oye boss popular category bakabakubirwa bweru according to you kasajja kesironko kubanga bukolagana naye I'm telling you omukulembeza nala mu biyinza do you think Museveni doesn't have money to clear the way of gold ngatumaliza anti yabagambye agenda bikola emisala jaba minister osayininga tezisukka bukadde bubiri bwatayagala genda atuba yi president afuna bukadde busatu mwe mtwala ngaga vice president minister nechitunzi yes kubanga gundi second preferred okubeera ngafuna omusala ogwa MP ogwa oguno yaguleka ogwe mpigo singo ogwa vice kati mukirwanire mukadaga agende ku bwa vice kadaga nakwata obwa vice yamupa n'ekikoyi nkikube ekyokulya bali balekere ekyokulya omulenzo none nankabira n'okwanga ali balekere libunye omwana bw'oba agunjula omwana bw'apama mugundi mu pampa tozimujjamu ayokebwe ekivundu kimuwonyere taddamu kupama mu pampa kola kuva mafia bema kujoka togendayo jema kutute togendayo balekere pampa yabwe pampa jimuleka pampa jibalekere balekere pampa kale omwana bimwoche ategere nti okupama kibi okupama zikibi